Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yasannyalazza Busoga bw'abadde mu kuziika kwa mama we kwa mama wa driver we amanyikiddwa nga Maka yagenze maaso n'okuba ng'ava mulambu w'ensi eno. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuziika kuno kwe kumwayogedde ku bigambo bingi era wano nno wasinziridde n'asaba maama alitwala Rebecca Kadaga asobole okuba ng'afulumamuko eggwanga lya Uganda agendeko mu America at least Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kristo omulemuko emyezi ng'ebiri oba 3 asobole okubeera ng'ate abeera bulungi. Ono nno amutegeezezza nti wa mugaso nnyo eri eggwanga lino ate naddala singa aba abeegaseeko nga baba ekibiina kya National Unity Platform ajja banga bakoledde ekyo ekisingirayo ddala okuba ekyomuwendo. Ebyo byonna ebigambo bibadde bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebirala bingi byayogedde ku maama alitwala Rebecca Kadaga ng'ono nno yakabeera nga akubwa akalulu wali eri ate okukifo ky'okubeera Vice chairman wa NRM omukyala era byonna nga bwe byabadde museeke NRM mu lunaku olw'eggulo. Kakati wano nno omukyala wa parliament oba omubaka wa parliament yamanyikiddwa nga Goreti Namuga avuddeyo n'ategeeza butereevu nti bannange buli omu adduukirire munne naye abakyala yeffe tukyasinza obulyake era abakyala abasinga okuba nga tebaagaliza bakyala bannaabwe n'ebintu ebirala bingi. Bino byonna abyogeredde wali eri mu kuziika kwoteeka ate yeegwanyiza eky'omubaka wa Nakawa East amanyikiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro ategeezezza nti abasoga mwenna Kyagulanyi amaze balaga nti si musosoze kubanga n'omwana amuvuga wuyo driver we amanyikiddwa nga Maka mwana nzwala Zebusoga ekitegeeza nti Kyagulanyi bamuyita mugattanganda oba muzzanganda atalina muntu yenna agwasosola era mu bigambo bye ategeezezza nti ye ajja bamusanyufu okulaba nga buli ssekinomu avaayo okwetaba mu struggle egenda okununula eggwanga lyattu Uganda. Yenzedde ni abatuusako ensonga zonna nga bwe zitambula. Njagala okuba nga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu video no soko jimpere like bw'okiwa like ejja kudduka emisene mingi etuuke ku buli ssekinomu ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi andaba obeere nga ate osubscribinga ku mukutu guno nyigawo mu kagambo subscribe bw'omala okunyiga mu subscribe onyigeko wali eri ate waggulu okajje akadako okajje mu personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ate ku mboozi zonna nga bwe ziba zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Njagala nkuwa ebigambo bino bya mubaka amanyikiddwa nga Goreth Namuga osobole okuba nga ate obiwuliriza then tweyongereyo. Abakazi be basinga obubbi mu gavumenti ya Museveni abakazi basinze ki kitegeeza emikisa gy'abannaffe tugitta nakyo abakyala amasaba abali wano mwenna buli afunye obuvunaanyizibwa mu nuupu nsaba obukozesa bulungi nsaba omukosa buli bamaama tulina okubala mu pulezidenti waffe mwanyi buli akutta ekifo kikozese bulungi oleme kutta mukisa gwa banno. Tewali kyonoonye kalulu ka Uganda nga ssente. Ezo sente zemulaba mu kalulu sente zammwe zaali badde zireeta amalwaliro wano Jinja zaali badde zikola enguudo zaali badde zigenda ne zikola amasomero kaakati neno wabajja kikumi nga kwegamba nti bakulwadde. Saba muyige okumanya nti ebitugatta ne gavumenti buweereza social services. So Mr. President from Angola yaffe nga National Unity Platform tugenda okugoba kye bayita nationalization of politics. Fe tuleese buweereza tetuzza kugaba ssente kati abayawo baleka ssente zaffe zababbe bwezikwate yongerayo sitoke egendewa teekamu amafuta tusobole okununula eggwanga lyaffe. President nga Public Accounts Committee twalina eddwaliro ly'ejjinja eri muyinza okikkiriza nti eddwaliro ly'ejjinja abakyala abazaaliraawo tulina ebitanda 2 byokka mu ddwaliro ly'ejjinja. Theatre y'ejjinja erimu ebitanda 2 byokka mu theatre naye nga bakugamba it's a regional referral hospital. Eweereza districts mmeka ezisukka 20. So mbasaba bannaluuka bannajjinja kyemwagala mu Kyagulanyi buweereza si ssente kyemwagala buweereza si ki tubawo obweyamu
nenga naffe twakwatidde mu right honorable president nkwebaza deputy president bafulama wabale kujja wabale okwesiga abakyala wabale tuwa obuvunaanyizibwa ayogera nammwe endagala muneetegereze bulungi waba muunga bakamaama small size full package bamba okwedepite kyewakatiko kapaka mu palamenti ya Uganda oyo small size full package oyo gwe bayita Goleti Namugga kubanga agoberera statistics akugambye etuula ku finance committee. Yes, eddwaliro ly'Ejjinja lirimu abakyala bwe bazaalira ebitanda wabindaba nakugamba kugombolola ddamba nakugamba nti mu kasenga akatuwalibwamu abayi mulimu abi netwebuuza nagamba nti aya abasoga mwena mbakobera nti mulonde Kyagulanyi aye tuwona ekizibu ky'NRM era nga yagamba nti ku mulembe guno buli mukyala afunye office ku mulembe gwa General Museveni agi abuse nzoba agikozesezza bubi abamu ne bekkusa embuto zaabwe bw'otunuuliramuko zissaga Anita Among z'abaddemu okutuuka obeera nga ali sanctioned tasobola genda mu America tasobola genda Bungereza bamusanctioninga luwanguzi kiba kyennyamiza nti ng'abakyala batuuse ku ssa eryo. So ebigambo by'omubaka Goleti Namugga byebyo nno kati nno Alex Waiso Mufumbira abadde n'obubaka wano bwayogedde but let me give you at least clip nga ya dakiika emu ba sekendi 45 kubanga omwana amuvuga wawa ndidi tajja okuvaano nga nimwena nenamba yensi mukoze ki mufunye mwebale kukuuma maama waife ate mwebale kuyita kumuwerekera mu kitiibwa maaka abantu bakulaze nze nkweta kojja abantu bakulaze omukwano aye weena tukwebaza obutaswaza basoga ng'omwana wa busoga kubanga totuliire muluko sente mpiya bagabaka maalo okuba n'omudimu oyo omukolo ngobi ayi okubona nti amuvuza emyaka gino gyonna nga tibamuwanga yowere 10 waire bamusiba maako oyo bamusiba bamuwambaku lwakuvuga ki aye tatulyanga muluko banamukubira obwala kuba basobola okumuwa esente bamukoba nti wetukuwere esente. Waiso agambye nti mu byonna yebaza solidarity y'omwana ono amanyikiddwa nga Mark avuga Kyagulanyi. Jjukira nti driver we bwafa amanyikiddwa nga Yasini Kawuma. Adamu afuna driver we. Batuuka okuyita mu byonna bye bagenda maaso n'okubeera nga bayitamu mu campaigns n'afuna pressure n'amugamba president ngenda kufa omutima nzikiriza mpumule n'awummula Kyagulanyi ne yeebuuza ani agenda okunvuga. Mark yava eri n'alinnya ku steering bw'ati okuva olwo n'agikwata paka nakati. Ebigambo ebyo obiwuliriza so bambi Mark tukusaasirako nnyo nnyini ddala okuviirwako maama ate era ne tusaba Mukama akugumye kubanga munnange nga bw'ogambye nti kati osigadde oli mulekwa tolina taata tolina maama oyo aba nfuuzi mu lulimi Oluganda naye tusaba Katonda oyo ekitebe w'abamulekwa akubeere mu nnaku n'embeera eyo gy'oyitamu etali nnyangu era ne bamulekwa banno weetuli ne Katonda oluusi era atubedde so katusabe Katonda naawe akugumye mu mbeera efaanana bwetyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogedde bibadde bingi sooka owulirize. Ekyabaddewo eggulu ku maama Kadaga kadate bwe mba njogera ku maama wammwe nze ssenga wange Right Honorable Rebecca Kadaga ssenga wange tutuli bambogo era nga abazungu tebanajja kutwawulayawula twali muntu omu era ffe tukyeraba nga bwe twali original era nze ng'omuntu eri very kind gyendi kuba nange oba oli awo singa nali ku mulembe gwa Anita Among singa bango badda mu paliamenti nga bazaake kubanze saali mwangu n'ebikonde nabibukuba mu paliamenti mwalirawo naye nga mpita nagamba ekikulu gwe mutabani kiki abasajja banaakutta amugamba singa naawe bajja kutta
zindika mbalabise kibere client siri kyali waabwe ojja kwefula kyali waabwe naye senga tebakwagala senga bakusosola senga namugamba nti Katonda agaba chances 3 chance esooka senga yali speaker wa parliament Museveni n'abanga talina chance ndala yonanga ebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo ne mugamba senga guno gwe mukisa gwokka yegwe speaker wa parliament kino osobola okukimala Uganda ne tugiwonya senga nga yalowooza abasajja bayinza okutandikawo olutalo era senga ne bamukozesa ye yataasa Museveni n'akoma Museveni tiyadikomyewo singa tiyali Right Honorable Rebecca Kadaga chance esooka netugisuba Katonda n'aleeta chance ey'okubiri eya COVID era nga senga yatudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bwena twali tetusobola genda mu kalulu ako Museveni ke yali ayita scientific nga bwe babawo embeera okusinziira ku mateeka ngate ekisanja kyo yali muyinza kiweddewo obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya speaker wa parliament namugamba senga kwata ekintu kubakafaananyi singa namugamba kwata ekintu oberenga kokinanga kiri mu neutral ground zobanonye n'engusamba enkigadde kanokule senga kwata ekintu zezigenda okukabe banange munasonyiwa naye speech ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu esesa agambye ebigambo bibadde bingi byayogedde naye tisenga nagamba kwata ekintu nze nzije kikabe ne mulimu ebintu bingi Kyagulanyi agambye nti yagezaako okubeera nga alwana we yalwanira mu bino togikwatako bikoze bityemumi neevuga namugamba mwana wange kakkana abasajja bajja kutta kakkana namugamba senga leka nkulage nti bano baboyi si bakyali baffe naye ate era n'ekirala nti senga naawe toli bakyali baabwe kuba toli omu ku bo bagenda kukukozesa bamale bakusuulewo kyatuukiridde olwamala omuteeka eri ebbali ebisanja bye 2 gy'emyaka 10 ku kyobwa speaker wa parliament ne bamugamba kiwedde ne bamuteeka ebbali ne baleeta Jakubolanya oyo n'afiirawo Anita Among n'akwatamu kati essaawa y'olwaleero ne ku NRM bamukubye etteke bamusamba bazza mabega balinga nte abo be basajja Kyagulanyi Ssentamu agamba nti senga ewatuufu gye bakwagala yeeno buli ayita Right Honorable Rebecca Kadaga mama mumugambi tumwagala mulamu tumwagala muki bwe kiba kitegeeza kiba kisoboka agendeko ne mu Amerika emyezi ng'ebiri bamukwatakwatemu nga bwebankwatakwatemu akomewo mubi tulina etegefu okwatagana ne munnauganda yenna oba Museveni amaze kuttira abantu n'olyoka oyiga oba amaze kuswaza n'oboyiga oba amaze kubba n'oboyiga oba amaze kwavuwaza n'oyiga fenna zenga kigamba gwe twakwatagana naye 10 years ago gwe tukwataganye naye 5 years ago gwe twakwatagana naye Russia gwe tukwataganye naye last week negwe tugenda okukwatagana naye wiiki ejja olw'omwezi ogujja tugenda kutambula wamu tukyuse Uganda yaffe tugyeyagaliremu ffenna tugenda kyusa Uganda ebe Uganda eyawamu tugyeyagaliremu Kyagulanyi mu bigambo byayogera nga advisinga yali speaker wa parliament amanyikiddwa nga Right Honorable Mama Rebecca Alitwala Kadaga nti bwe kiba kisoboka agendeko wabweru w'eggwanga afune ku bujjanjabi bamukwatemu kuba ne bwoba ggwengo kirabisa maaso go osobola okulaba embeera ye gyalimu oba oli awo nga tewoomesa nakabululu ebyo nno bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba maama agenda afune ku bujjanjabi obusingako awo kansooke nkuba video eno buli yero
bagoba njagala mumanye nti ekizibu tulina kyekimu era ne solution eri emu kujjako Museveni temuddawo okulumagana manyi gine internally buli omu ayagala kaadi atukiikirire nenjagala okubategeeza nga tukuta obuyinza waliwo ebintu bingi ebyakabi bye mugenda okufuna ojja kuba teweegomba nakubeera MP kuba ne ba MP tugenda basala omusaala tugenda bakendeeza babeere batono mu parliament ojja kuba teweegomba kubeera MP embeera bweneekyuka buli omu agenda kweyagala basaba mukyenyigiremu mwenna basebo ne bannyabo abantu mmwe ab'ebusoga bwe mugenda okulonda bannange njagala mukakase Museveni nti mutegeera njagala mulage Museveni nti byabakola bibaluma njagala mulage Museveni timusobola okumugoba mu Busoga nga bwe bamugoba e Buganda ate temugoba Museveni yekka kubanga kakati bwe ojja kunyigira Museveni naye baleete Solomon Sewanyi bwe bakozesa okujooga Kadaga ateeriza ku nsonga y'enguzi mwalabye sente omubbi w'omu parliament amongoza akozesa Kadaga bwe yali speaker wa parliament sente ze bakozesanga zaali ntono nnyo less than 9 billion naye Amongo yazikubisaamu emirundi eki ena mulabye sente omubbi w'omu parliament zakozesa ebigambo bibadde bingi Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde naye akutegeezezza n'agamba nti ne bwe baba bano abali mu bibiina bannange abaagala kaadi mulekeraawo okulwanalwana kirungi nti ebigambo ebyo byonna byogeddwa nga waliwo n'omukyala Zahara Luyirika n'abalabaka abalala abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ono Kyagulanyi nno kimuwaliriza okwogera ku bimu ku ebyo biki byateekateeka okubanga omuntu alabako mu Uganda ejja kwe kukwata zi district zino ezimu ziddemu zigattibwe zi constituencies baziggyeko ababaka baazo omubaka ab'omu akiikirira district oba babiri omwami n'omukyala batuuse obuweereza ku bantu batemeko omusaala ababaka ba parliament gwe bafuna millions eziwera 40 bafuna zaakyo omwezi lwaki tewabawa million 5 nga n'omusomesa asomesa wali eri afuna emitwalo 8 lwaki tewabawa 5 asatu mu 5 ne ziddayo mu ggwanika ly'eggwanga ne zibakoze ebikola mu constituencies z'abantu waabo ebyo nno ebigambo bya Kyagulanyi ngagamba nti abamu tebajja na kwegomba kwesimbawo so musajja mukulu bambi maako ono mu kuviibwako maama ebigambo bibadde bingi naye kankuwulirizeko ku bigambo bye katini Fusamulekwa tata agenze mama agenze nenja kubeerawo kati asitawuli nongera okwebaza president ya family eno wano n'oli bayinza okuba banukunyona okusinga wano wama Mark agamba nti gwasigazza ye Kyagulanyi Ssentamu era n'ategeeza nti abazadde bo bonna baweddewo naye ate akyayimiridde ku nsonga eziruma bannayuganda ebigambo bibadde bingi Mark byayogedde naye njagala nkuwa ebya Kyagulanyi bino ng'ayogera ku Mark ng'omuntu wuliriza naga president ngenda kufuna heart attack mfe zikiriza mpumule era sade ntumukiriza nawomola samanya Mark bwe yatula ku steering okuba kuolwo paka kati so emirimu gye tukola tujeerwa bwewi ebiseera ebimu basimanyi nani avuga abambogoba edi mutwe babeereeyo buza ne bagamba kati gwe gwoba okuma president leero gwoba ovuga leero n'ebirala bwe bityo ekirala kyenjagala okuwakanya Mark si asinga okuvuga emmotoka mu nsi yonna Mark oyinza okwejulisa nga bakuwanye nti gwe osinga okuvuga emmotoka Mark si asinga okuvuga emmotoka just gwe nsinga okwesiga ate ng'ekyo kikulu nnyo baganda bange Kyagulanyi akyogedde oyo Mark ye mwana we gwasinga okwesiga lwaki tobimbuuza ebigambo bibadde mu lulimi Luganda atalutegedde mu comment section mujja otteeka nti nzivunulira munzikirize mbateere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze tuleeta Beyond the Newsroom gwe mukutu gwoliko baagaliza byemunjagaliza tusinkane nga guludde n'oyo akkiriza.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.